Abakungu okuva minisitule za gavumenti ez'enjawulo okuli ey'amazzi n'obutonde bw'ensi, eya gavumenti ez'ebitundu, ey'obulimi n'obulunzi, ofiisi ya Katikkiro ssaako n'endala basisinkanye enkya ya leero okusalira awamu amagezi ku ngeri gye bayinza okukwasaganyamu embeera y'obudde eyongedde okukyukakyuka mu ggwanga. Ensinkane ne badde ku Hotel Africana mu Kampala nga bagamba nti baagala balabe engeri abalimi gye bayinza okuteekamu ebirime byabwe bisobole okukwatagana n'embeera y'obudde ebigenda okubeerawo mu kiseera ekyo. Akulira ekitongole ky'embeera y'obudde minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi Chebet Maikuti ategeeza nti okubumbuluka kw'ettaka okuze kulabikira mu bitundu by'e Bududa Mbugisu kiva ku mbeera y'obudde beetalabirwawo ng'abantu abawerako bafiira mu kubumbuluka okwo. So that gives you just an iceberg, a tip of what it means when an adverse impact of climate change strikes a poor country like Uganda. Ayongerako nti okunoonyereza kwe bagenda okukola ku mulundi guno kwa kuyambako okulaba nga beeteekera embeera eno okumanya engeri ey'okugikwasaganyamu singa eba etuuseewo. Okusinziira ku Chebet, gavumenti ekola butaweera okulaba ng'etandikawo ekifo we banaakwasaganyizanga embeera y'obudde mu ggwanga. Undertoning or underpins within the Vision 2040 is the recognition that climate change has to be addressed if Uganda's Vision 2040 is to be achieved. Edida Ampaire akuliddemu okunoonyereza kuno agamba nti bagenda kutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okumanya obudde bwayo bwe bufaanana kuno kwe banaasinzira okuwabula abalimi ku birime bateekeddwa okulima. Omuntu ali mu kabondo kanako okuyiga ate n'okutwala mu maaso ajja kuba bitegeera, ajja kuba amanyi kino kyekigwa wano, ebisaanira mu disitulikiti bye bino, ebisaanira mu kyalo bye bino, ebyalo ebikalu bitwala bino, ebyalo ebifuna enkuba bitwala bino, kati nga buli omu amanyi. Ate emyaka wetunaamalira mu 2017 tusuubira nti wajja kuba waliwo okukolagana ng'abantu bakolaganira wamu okulaba nga enkyukakyuka y'obudde tugiwangula. Piet Van Asten, omukugu mu kunoonyereza ku nteebereza y'obudde, agamba nti kino bakikoze okumanya abalimi n'eggwanga ebizibu byesinga okusanga naddala mu nkyukakyuka y'obudde n'engeri gye balina okubayambamu. But it doesn't mean, that if we can't continue like in the past, that it's going to be all drama. There's a lot of opportunities as well, but we just have to know what can we not do anymore, what can we still do, and where do we have to improve, or are there even opportunities, to actually make use of the climate which is changing. Afuana Kityo yakusakidde eggulire eno ku lwa Bukedde TV 1.